Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde abantu bataano mu kiro ekikeeseza olwaleero ku buwanguzi bw'ebifo by'ababaka abakiikirira abakozi mu paalamenti. Kuliko Arena Iterwa Kajara ne Anet Birungi aba NRM okwosaako Gilbert Agaba ne Margaret Robushaija Namubiro abatalina kibiina mwe bajjidde ne Fiona Nako eyawangudde ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira abakozi naye nga talina kibiina. 350. Mu kalulu kavaawo mpitewo akabadde ku ssomero lya Kibuli Senior Secondary School olunaku olweggulo abantu 19 be battunse okulwanirira ebifo by'ababaka b'abakozi ebina oluvannyuma lw'ekifo ky'omukyala okutwalibwa Nako. Ababaka b'abakozi babiri bokka be basigadde mu paalamenti okuli Rwakajara ne Robushaija Namubiro ate ababaka ababiri okuli Abdallah Byakatonda ne Kunihira babakubye akalulu nga Charles Bakabulindi ye teyazeemu kwesimbawo. Section 72 of the Parliamentary Elections Act, Cap 1771, declare Naku Fiona. Batubuulidde bibateeseteese okukolera abakozi ababataddemu obwesige ne babalonda. Kubanga basuubiza bakolera era kyengenda okulaba nti nkola okusinga okulaba nti emisaala eyongeza abali abakuliddwa emirimu nga babagobye ayombeera nabo amateeka yakola abasuubiza bakolera okulwanyisa bo abakozi okuva mu bibiina ebyenjawulo balina essuubi mu babaka bano abajja okukwata ku nsonga ezisuza abakozi nga bakukunadde okuli n'ey'omusaala ogusookerwako. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.